Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako ku Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange. It's a beautiful day of course. Twebaza Allah yatonde eggulu n'ensi tusobozesa okusinkana nate olunaku lwaleero tuteekateeka ate n'amaliriza ebyo tuba tuteeseteese yakola final decision ku programu zaffe ez'olunaku n'ez'enkeera n'ez'emyaka egirijja. Tuli ku mugoba nsonga tuleeta abatutumufu, tuleeta abalina legacy oba omukululo in art, sports, politics, business n'ebigwa mu kkowe eryo. Era ng'olunaku lwaleero lwanjawulo nate nkyaziza a celebrated writer, musician and a producer, ZULITUMS. Bwe tulina olunaku lwaleero tugenda kubanga tunyumyamuko wano ne wali tutunuulira obuweereza bwe mu art and entertainment, tutunuulira the challenges is facing oba he has faced before n'ebigwa mu kkowe eryo. Ayimba bulungi, awandika bulungi, ate muvubuka alabika obulungi. Abavubuka generation eno balabika bubi, either oba balya bubi, either tebeerabirira, either sente baziteeka mu birala. Bingi of course abavubuka bye tukola of late ebitagatta. Someone najja nga tasobola naga nti aveemuko akawoowo bakasikiriza omuntu n'abeera nga akuliraanye naye ng'ogamba tumaliriza ddi mute, but at the end of the day that is life. But mvubuka alabika obulungi ate ali very smart. Nkwanirizaako ku show, nsaba obuuze ku balungi abatulaba. Abatulaba bonna bonna nsanyuse nnyo okubeera wano eno. Amanya n'eddoboozi ZULITUMS Semwogerere Saamu aka bampita ZULITUMS. Mwami Semwogerere, waliwo enjawulo wakati wa Simwogerere ne Semwogerere? Ndowooza oba I don't know oba ebira pronunciation, but I think simanyi wetaaga getting deep into that is just so. Obengeri olulimi gye luzannya mu kamwa muno omuntu kwasinziira okwatula. Okay. Yeah. Naye gwe Semwogerere. Semwogerere liggumira with the double S. Semwogerere. Mugoba nsonga kwe tuli ne ZULITUMS. Of course lye linnya lye musinga okumanya era lye mwetaaga okumanya ennyo because lye linoonya ekiddako, lye linoonya plan B. Sam lye eddiini lye bakubatirizaamu. Lyeryo lye bampa. Lye bakuwa? Lye bakubatiza? Bambatiza. Oba tojjukira? Nzijukira bambatiza. Bakubatiza. Bakubatiriza mu kanisa yawa oba kereziya yawa? Nze kyezijukira nti no twali Kyebando that time. Tatange gye yali yazimba ebiseera ebyo nge Kamwokya tuvuddeyo. Ne tugenda Kyebando eyo gye bambatiririza. Naye wabali bampita Samwiri oba Samson simanyi. Naye nze we twatuuka wali okulijesa nga nabagamba eryange temulyongerako. Kuze bampita Sam lisigale nga nze Sam. Toyongerako. Abamu Samson, abamu Samuel. Yeah. Naye gwe lyo likomaawo. Awo. Okay. Embeera eriwo tukyakungubagana okutuusa olwaleero okuvibwako munnabitone Paul Kato Lubwama omulongo. Njagala tutandikire on that note ey'okubatiza n'ey'okusaba. How often do you go to church? Utakulimba church sirinnyayo. Ge mazima church sirinnyayo. Because ndowooza ensobi gye tusinga okukola kwe kulowooza nti no Katonda tulina munoonyeza mu church. Wow. Naye nze nzikiriza nti no Katonda relationship yange gye nnina okubeera nayo naye ne Katonda yange naye. So nze oyinza ogamba essinzizo lyange liri waka. Bwe mba ngenda okwewaka nga mugamba Mukama weebala olunaku olwaleero ndufunyemu ebyengera n'ekiro kino nkitadde mu mikono gyo era bwe nkera ku makya ne mugamba ne luno ndukuwadde Mukama nkulembera. So you have a simple short prayer like that? Yeah. Tonyenyanyenya nnyo Katonda mu ggulu gy'ali. Kubanga nzikiriza nti byonna byonna bye neetaaga oba blueprint yange agimanyi. Twali mu America omulundi guno ogusembeyo wabula tukozeemu ensobi. Twogedde ku musajja yatuvuddeko tutamuwayo ka moment of silence. Kabeera ka dakiika 3 kamala. Dakiika 3 gaba mangi ZULITUMS. Seconds 3 bansonyiwe. Okay, tusirikiremukko tusabire omwoyo gw'omugenzi akatono nnyo.
tusaba Katonda amusonyiwe byamusobako byonna, of course amuwe ekitangala ekyolubeerera, buli kimu kimubeerere kirungi. Of course Katonda tumwebaza olw'obulamu bwe yawa Katolo bwama n'ebyo bye yamusobozesa okukola mu bulamu bwe. Mbadde nkugamba mwali mu America ensaba ya njawulo. Twali n'ogooyo Daniel Mugoya mu America eyo, kati twali ku hotel emu naye nga munnaffe atuliranye mu ruumu eddako ng'asaba n'ayagala ayite ne mu lujjagwe gye tuli. Kyampaamu okweraliikirira ne ŋŋamba bwe bati bwe basaba Katonda mu America, oba ng'ajja n'akwata oluggi n'alunyweza nnyo n'alusindika. Ne ŋŋamba oyo nti tusooke tufulumemukko. So kinzizaayo ku kiri Zulitums kyogambye nti always prayer yo eri so simple and short. Zulitums, Katonda buli omu amutegeera bubwe, buli omu Katonda amukoledde ebyamagero. Tewali muntu yeemulugunya eri Katonda, ne yeemulugunya eri Katonda aba akola kikyamu. Olinako those special moments zookera ku makya n'ogamba nti mu butuufu n'ali agadde nsisinkane Katonda physically mwebaze, nga owulira oli super excited. Moment eyo yali ekutuse koko, ng'olaba okumwebaza obwebaza nti kigambo tekimala kwegamba. Moment eyo happening right now. Kubanga nga bwe twogera kuba tuvudde ku maaso, nze ansaasidde nkyali waneeno. Amina. Kubanga ebirubirirwa byange byonna sigamba mbuno byonna ndagadde tukako nabimaliriza, naye akyampadde omukisa. So kati ze ndowoozamu nti eyo moment njirivinga kati nga bwogaseko n'endala zonna eziri emabega, wabula ate eno yesinga obukulu. I'm so grateful that I'm still here. That is great. Yes, please. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. Of course bina bintu bitunuulira fenna, lwaki tutambula, lwaki tussa, lwaki tuli bwe tuti kusalawo n'amaanyi ga Katonda. Olinayo moment gyokera ku makya mu mutima gwo n'ogamba nti mu butuufu Katonda wano nasobezza, ne weenenya naye n'olaba nga n'okwenenya-kwo mu butuufu kubulamu? Ezo zo nnyingi, naye nyinza obutasingolinga out emu kubanga ziri nnyingiko, naye ndowoozamu nti no buli wembeeraawo neegulumiza ne ŋŋamba eno nagikubye, oba okitegeera, toba kayimba ne kayitamu ne ŋŋamba wabula mpandiika. Mulinze ndowoozamu Katonda mbeera mulyaza amaanya, kubanga wabeera nga tampadde magezi ago gawandiika, magezi gayiiya, kwegamba ndowoozamu nti n'ogwo omusango gwa naggomola okubeera nga mujjako obuyinza n'enkola ki nembweddiza. So bye bintu ebyo byonna bwe mba nga ŋŋenda okwebaka byenjogera ne Katonda ne mugamba omanyi ebinsobyeko mu butamanya ne mu kumanya, kusaba onsaasire. Extra Digest mugoba nsonga. Ibrahim Kasage manya gange, tuli n'omuyimbi, tuli ne producer, tuli ne writer oba omuwandiisi w'ennyimba ZULITUMS gwe tuli naye akadde kano. Tukola ne Hika water drilling services, basima mazzi across eggwanga Uganda. Yonna gy'oli ng'oyagala anything to do with water, aba Hika water drilling services webali okubanga baanukula okusabako. Ate nga yo Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park basabaze mali from China to Kampala. Omusuubuzi yawangalira e Uganda nawangalira China. Okuddibwamu kuli kumu kwatagana na ba Sun Cargo Shipping Company bakusabalize emali, bakuyambe ne ku nsonga zo clearing and forwarding ku entry border points ez'enjawulo za URA n'eggwanga Uganda. So kugamba beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Erinnya ZULITUMS lyanguyirwa buli muntu okwogera. Abamuli bakaluubiriza, waliwo abagamba ZULITUMS olwa TUM, abamu ZULITUMS. One, tusooke tutunuulire the right pronunciation of the name. Eriki ZULITUMS, then spelling nebeera ki? ZULITUMS. ZULITUMS. Yes, please. Libaawa litegeeza ki? Because ebigambo ebimu
nina mukwano gwange bamuyita Idris Lukwago kati abeera ku computer nafunayo ebigambo ebinene mu nsinga ezo zi Sri Lanka ngobe ekigambo kale kya kinene muko ajjayo ebigambo ebyeyo ebinene eyo nabyogera kati no mumutya nnyonnyo naye obeera okiteeka mu Google wali nagamba ntya kitegeeza tulo e Nigeria kitegeeza abafere Ghana naye bw'aba abyogera wano akulowozesa nti birungi nnyo so ZULITUMS kiva mu ki kitegeeza ki kati ngeri gye twatandikidde bwe nakunyonyodde nti nze Ssemwogerere Sam amanya gange ago gonna mabbule ga mugenzi jjajjange era za tata wange awummule emirembe so bali bamuyita Ssemwogerere Sam Zuli naye erya Zuli nalimanya nkuze nga nkyali muto nali sirimanyi mala genda mu kyalo agamba oyo no muzukulu wa Zuli ono akoze atya like that so nenesanga nti nali so akulyongera kengeri general already nali nakola da P7 nga initials zikomaawo so bwe nafuna ekirowoozo ekiyimba nengamba this is the only way wensobola okugattako erinnya eryo now the TUMS terms simply means tell the universe about me Sam. Njagala nnyo Moses Radio ebimu ku birungi by'okusoma si binene nnyo nti omuntu alina kalina omuntu asomyeko ayawukana alaba ebintu bulala nnyo ne bwanyiiga reaction y'okunyiiga kwe ebeera ya njawulo ogambye terms livunulwa litya tell the universe about me Sam. Tell the universe about me Sam. Yeah. Ntumirako Keith Kanabi nkwagala nnyo my brother. Okay. You're so artistic. Because I am an artist. Yes. Thank you. Abayimbi bangi nnyo. Gwani nayogera erinnya lwali ava nakiyabuyiyawo nange oba kyajjabuzi tasaana kidefending but that is very good. Yeah. So who should tell the world, who should tell the universe about you? Me. You. Yes. Otuuseewa n'enteekateeka ez'okutugamba ffe n'ensi yonna obwengula wansi w'enjuba mu bire everywhere otuuseewa n'enteekateeka eyo because omulimu wagwewa ogw'okutubuulira about gwe enteekateeka eyo ndowooza ngikwasizza kannabwala era nkoze bulungi nnyo wekyomanye saa zino bwe mba ntudde wano eno ngera nkyababuulira neekubireko mu bugalo tonnakoowa nkyababuulira osanze bizibu ky'okutubuulira okubuulira omwana Adamu omwana w'omuntu okumuguza product eyo eya Sam ebizibu siyagala biyita bizibu ebikusoomooza kale ebinsoomooza byo bibadde bingiko nti nno Uganda ensi yo nga yo tukyalina olugendo luwanvu in terms of exposure kati omuntu nga nze oba abantu abali mu ttuluba eryange abalina ebirooto nga ebyange tuba twetaaga okubeera closer oba okuassociatinga n'abantu nga nabo balina ebirooto ng'ebyaffe kyokka ate ne tujja ne twesanga nti unfortunately waneeno abasinga bakubirira tugende kaŋŋambe bwe ntyo balinga obudde bwe baalekedda bwe ŋŋamba bakubirira tugende kyentegeeza tebagala kugula bwongo bwabwe si bonna naye abasinga tebagala kugula bwongo bwabwe ku embracinga change. Yes. Yeah. Wow, that is good. Yeah. Okay. ZULITUMS omuyimbi. Of course otunyonyodde amanya g'amatuufu biki. Nenja tusooka tutunuulire okuyimba kuno. Biri. Oyimba kubanga mulimu, oyimba kubanga olina okuyitibwa, oyimba kubanga we walaba omwaganya n'omuwaatwa w'olina okuyita osobole okubanga ofuna ekyokulya. Lwaki oyimba? Ebintu ebyo byonna biri valid. Nti mu kusooka nali njagala kuyimba. Nga njagala kwewulirako nga nnyimba ne neewulira mu studio. Bwe namala okwewulira mu studio ne ŋŋamba kati akayimba kange abantu abalala balina okukawulira nako ne baka-appreciatinga because birala okwewulirako mu studio. Oyinza okwewulira n'okatwala nga abantu bagamba naye lwaki otusumbuwa. So bwe nafunayo akayimba abantu ne bakaagala
ekyo nakyo nimanya nti no nkya completions ate awo ne bigejjamu ngamba kati bano abantu bakagadde bano abansemberedde ate bali abalala abatammanyi so netago kwewulirako ku radio netago gendako ku TV nengende achievement nayo nenjifuna obo kitegeera so buli step gyotuukako ambitions ne priorities zikyuka nti luli yali passion naye bwe namanya nti kati nsobola okusurvivingira ku passion yange negufuuka omulimu era kati aguzanyirako siteesa naawe kubanga nze kuno oyabera mulabewo nambe kuba kuno nze kwende ono ye mama ye taata simayo bankuze bulungi nnyo osuse naawe mbadde nsuubira njagala tutunuulire kyoyogeddeko ekyo moment eyo okwagala okusooka okwewulira n'ogenda mu studio abakuliranye ne bawulira that first product oba first project then from there n'ogisindika ku radio TV guno gwali mwaka ki era project kyeyo yali project kye yasookera ddala bw'ogambe yasookera ddala wano nga tutandise ebyokuyimbamu oba eri ng'olugendo lutandika kati obanga obuuza ku eyo abajuulyamu baali ba famire yange tugende mulambola project yasookera ddala yali ya home use kati ogiraba eyo omwaka gwenjogerako ogumanyi 28 ye project yasookera ddala singo biseera bonabuuza ogoya ajja kugamba goyinza kuloza mulabye oga promo UG bonabuuza ogoya ajja yali producer bulungi nnyo kugambye ngera ina studio ye wansi eyo mulimire eyo ngero situmusako ntumugamba waye logic antabuseeko okusayisa nasije mugamba mpayo kanero ina kanero tusalekaawo ompe kadobe nkwate ku maloboozi so munnange eyo singo biseera yakoma waka teyasukawo kubanga namala okwewulira nentwale waka nabe waka nawe bagamba naye gwe mwana gwe lwaki otusumbuwa abasooka okujjaji nga bali bewaka ne bampa reality check wawulira otya wayisibwa otya I'm so optimistic is all I can tell you nti nze kuva dda nga ne bongamba ki manyi bekyemba njagala okukola kisoboka wabawuliriza tewabatwala serious neweyongerayo exactly so a project munaye teyafuluma gomaka gwenjogerako gwali oluyimba olwo singo biseera lufulumye 28 fuluma gwokulujja obudde mu studio n'olutwala ewaka bawuliremu luba lufulumye mwesimisa singo biseera yonno gwenjagala mwe ebiseera ebyo twakubalaga wannaye tukubye mundu so lwamalawo emitwalo emeka egya Uganda tetubalya mu gyaddoola eja mitwalo nga mukola luyimba ate nga ndeetako bitundutundu kuba nasooka producer kuba ze nabugamba sina sente nali nkyasoma ogwo omwaka gwenjogererako ze nali nakamala P7 28 nga ngenda mu senior 1 nga wakeera okweyimba mu ndongo kubanga calling kati mu senior 1 nga sente nzijja wagobola azuka ne mwaka ekitwalo ne mugamba nja kwedda nkompola paka bwe zinaggwayo nofuna yetano n'omutwalira so yali ya mitwalo esatu anjuli ya producer tira n'abalabye interview eno so omuwe ekyasatu kyo ekyesatu asatu ontwadde wala ekyesatu kumwe ebiri esatu wegiti ne 28 sente zaali zanaabuuka dda zaali nnyingi kuggwe naye ku economy nga ntono jjukira nti ye yali ayamba ghetto youth nga mukabiridde tebyali byagamba mbuzi akolera kuba studio bali bakola emitwalo 2 ne mugambe byaddala nja kusobola ng'esatu kitegeeza tulina mukwano gwaffe Idris Lukwago agenda kwetaba mu mpaka z'okubagaininga zigenda kubeera Lesotho so kitegeeza wabagaininga ne bakusalirako emitwalo 17 sijaga muna bagaininga naye nali wa mukisa kangambe bwento bankwatibwa ekisa kubanga bangi be bagana okolera kwezo sente alina advantage nali nanti studio yali kugamba nga fetubera mabega nga studio eri maaso kyali kyangua so nga oluyimba luno oba piece eno waluwandikira bbanga ki singo biseera nti ebiseera twali tetuwandikira mu studio
ngomala kuwandika nga tonagenda mu studio, unlike now where you can just go to studio and write from there. Kubanga obudde tebwabeeranga abantu bali banoonyanga ssente ng'ojja wawandiise dda nakkubira. So when I remember nsinga biseera oyo should have been like 2 weeks. Waluwandiika ku lupapula lwa Flamingo, Pick Fair, Musana oba mu Black Book oba Counter Book? Nzijukira yali Pick Fair, nagula akatabo kange ka Pick Fair nga mwenteeka ennyimba zange awo musinia wani. Si Flamingo si Musana? Yali Pick Fair ange. Okay. Wafunako ekirowoozo kyayitako mu bwongo bwo nti nkole ku video? Ekyo kyozo tukifuna later ngolo ntandise okuyigayigamu ne production anti katolo nkuvuze. So kitegeeza nsingo biseera ono tewaliwo idea yamukolera video? Tewaliwo, nali njaga kwewulira. Okwewulira ko weewulira? Inewulira. Wasanyuka mu mutima? I wasn't so happy with myself. Kubanga nze singayo kwe criticizing before anybody comes out to criticize me, then number zeddo kwe kuba mudde ebituli kyekizayo ku kiki government nno ewaka bwe bangamba and I don't really nange nkola kinkiwulira kubanga ogwo omwaka gwenjogerako endongo yali nyingi. That is like the second year nga baradio bamaze okujja. Awo bye biseera byabaziza zioni baradio awo balutalo bajja Kenzo naye nayambukirawo walitosobola kuyitawo. Endongo yali nyingi kati nga bw'owuliriza ebyo no comparinga n'abasajja be bali bayimba ebiseera ebyo nomanya nti kati gwe kyali mu kusaaga. Era ebiseera ebyo mukwano gwaffe yafiira awo musically Tony Senabulya. We had a friend nga ffenna tumubankinzeeko nnyo yafiiraawo kye bayita natural death, musical natural death nafa, but of course mubirala livinga. Okay, Zuli njagala tutunuulire bw'omala project eyo bitambudde tebitambudde nga bw'obyagala. Oli ku ssomero, wali mudde, wali mu boarding? Sigenako mu boarding. Lwaki? Kubanga obusobozi tebwaliwo obwa boarding. The fact that nakula ne single mom nga fena abasatu so atuwerera mu boarding. So wavanga wakano genda kusoma? Olwo muwangalira wa? Kamwokya awo wansi. Kamwokya. Musomera wa? Kamwokya Islamic primary then Kololo SS. Kamwokya Islamic yene wano opposite Edichikeni? Awo wenyini awo nasomera emyaka 7. Oh, that's good. Okay, so waza ko Luwalabu ninamu. Oyinamu Luwalabu? Singa embeera ekunyize. Kale seriro okwogera nsobola okusoma kati bw'ongamba kati yogera kino so okyogera naye sula nzijjukira. Wow, that is good. Zo nzijjukira nga zaali Fatiha. Wow, that is good. Yes. Olemererwa otya okusiramuka gwe yali ku ntabiro y'eddiini? Anti jjukira kye nakuzizaayo kiri ne nkugamba nti nze sikyagenda mu church. Kiba kitegeeza neetoolola bweti. Gye byaggwera. Ne mmala nekimanya nti kati Katonda alina kuwange na wange. Because nasiramukako. Awo ng'osomera kusomera Siraamu n'otafuuka Musiraamu. Tekisoboka. Nga bampita na Mustafa. Saamu Mustafa. Nga bampita na Mustafa ebiseera ebyo. Nga tusoma zi surati Nasi, surati Al-Fatiha, surati Lailatul Qadr. Nga zonna tuzisoma. That is good. Yes, we used to. Kale linnya lya Mustafa lino oli dropping otya? Anti ndi dropping olwo maze okufuna aba 7th day abo bwe babeera basaba buli lwa mukaaga. Bafumba emmere. Kitegeera kiba kijjulo fesebo haso yali y'amaanyi nnyo ng'olina okweyiya so nafukako n'omwadi kati bino bisula maze okuzula nti bali bw'ogendayo n'osaba wabeerawo emmere afula okusaba onoyingirirawo bwadiventi naliko omulokole kuba I was born a Protestant. Akaligana kasembera obusiraamu naliyo omulokole ffe twatandika Passover nga ffe tuze ebisa bya Polo bango bimanyi Pasa Jojo okudi ffe twatandika nga tuzi n'amazina okufa obufi ngera ebiseera ebyo bagundi that legendary producer Alan Okia bakuba best moyo church Alan Okia yakoleranga wano ku Lumumba D-Records okitegera anko nga ffe tuzina ffe baana bazina mu Sunday school kale wadde nali sinze nsinga ffe tubeera mu line eri esembayo kuba okuzina kwangwa nankanye nali sisobola waawo mu kuzina n'otukano bivaako so eyo nabikugamba nti nagenda ne neetoola ne mmanya nti
Katonda wange alina kubeera wange. Obwadiventi buno wabuyingira kubanga bajiranga bati nibafumba ekijjulo. Of course. Ne mulya omugweri. Ng'olya n'oddayo waka ng'oli bw'oti. Ate bonalindira bajise waka kuva kaffe twalyanga kimu. Bonalindira bajise waka kusanga 12. Eyo time yona ogenda kubeera okukola ki? Ngera ova mama Rose ogenze kuzanya kumbe gwe ogenze mu church. Naye babeeranga nga bali mu kusomesa oba okubuulira mu church. Ebirowoozo bwe byalinga ku kigambo kya Mukama oba ku mmere. Extra Digest mugoba nsonga kwe tuli Ibrahim Mukasage manya gange tuli ne ZULITUMS. Abaganda bange bawangalira mu diaspora omwami ono muyimbi mulungi nnyo. Era bw'omala okulaba interview eno genda ku YouTube, genda ku zi stream gundi ez'enjawulo platforms otandika okuwuliriza music w'omusajja ono bit by bit. Gwali mu kumuwulira for the first time. Kyendi mugezaako okunyonyola kinyonyolwa nga omaze kulaba music we n'okumuwuliriza. Take your time. Mwafuna okusaasirwa kwa Katonda nti mweyo internet mugifuna mu bujjuvu ate mu bungi. So kozesa omukisa guno obeere ng'oyitaayita mu music we. Tukola ne Dushime UK store ku Arena Mall Ensambya opposite Middle East Restaurant nga bano baleese engoye z'abasajja, perfume ezakabi, baleese deodorants ezakabi, baleese amasaawa, wallets, ngato, casual wears, office wears. Babayise Dushime UK store Arena Mall. Ate nga bo ba Sun Cargo Shipping Company basaabaze mali from China to Kampala. Beekwata Dushime kitambule bulungi nnyo. Aba Advent when it comes to music bamanyikiddwa nnyo nti byaddala era abantu abagenze mu church ezo church yaba Advent musically babeera so powerful. Bafunako omukisa besides the dancing beat of it. Bafunako omukisa okutulako mu lessons za music ngoli mu ba Advent. Mu ba Advent sazinirayo nazinira mu balokole. Wazina mu balokole? Balokole gye naziniranga. Ate nayo saawangalayo kubanga kyali kintutte. Kubanze nagenda nge wantu nga nina ekintutte. Kyali kintutte. Kyali kintutte eyo mu balokole. Najagala kuyiga nanga. That was like first priority. Najagala kuyiga nanga. So ne batuza mu kuzina. Sawangala because obviously nga nawo kiraba tebalina budde butandika te kuyigiriza nga waliwo oli omwana ajijjamu amaloboozi ennanga bahabati abo mumanyi gwe bayita Habart skills producer nga bazijjamu amaloboozi ate kati gwe batandike kuyigiriza abudde tewaba sawangala ate ne mu Advent kyantutteyo zirali ku mission ya mmere ngera ntubula n'ensirika naye nga nkimanyi kati ninda ssaawa 8 emmere ssaawa 9 bagigabe nze ndye nzire waka olumala okulya ng'ogambe waka bampita ate bampita ani agenda okukwata ku mukono ng'omaze okulya ng'oyita mbuyisi ng'oyitamu totunula mabega paka ate lwa mukaaga luddako yes please obeera ne puloti yo n'omanya nti kati Romukaga olozegera kuita. Ngenda wano ngenda. Mu holiday wazimalanga kocha. Was spending out holidays. Holidays twas spending anga era waka kubanga zinakulira mu extended family y'abantu nga 25 nga tuli bangi. So tezabiranga nti zisanya kubanga era basinga twaberanga mudde nga bagenda mu boarding batono ngira bye tukola awo nga tuvudde ku somero ne weekend bye tukola nga tusamba omupiira kuba Kamwokya wotakubanga bikonde wasambanga omupiira wotasabanga mupiira waberanga muyimbi so nga tusamba omupiira tugenda mu bidiba ne tuuga bintu webityo nodde waka ne buziba ne bucha kale yango nyumizeyo ka story kamu akengeri ebidiba eyo gye twaberangamu onakwe twasooka kugenda mu kidiba mama wange yali mukyala mugezi nnyo obala kuba nabo babakubako ebiseera ebyo nga bageze okugira mu bidiba bagenda ogwasooka ne twatwala bizigo mukomawo nga musiiwuse twakomawo nga tusiiwuse ne batukuba ne tumanya nti kati olina okuddayo n'ebizigo ne tutwala ebizigo bika obeera mwana muto tosobola kwesiiga eno n'ojjukirayo
labayo ero na tosobola kusiigayo tosobola egaye twesiiga nakomawo nabulawo era natukuba kane tumanyi tulina okutwala akadomola k'amazzi amaki agatukula tewobamaliriza neweeyumunguza kati netwesiiga ebizigo ffe tulowooza tukimaliriza nti olwomuno netwesiize ng'ajja akwata eno mumatujjukira omubate mwalabeeyo ng'akuba kati akasembayo ke kasinga okumalako enviiri ku mutwe bobbirawo ti mu bidiba ebirimu ettosi ligenda mu nnyindo yatugamba munyize ettosi ne livaayo kati mweyo process yali awooza atupanishinga kumba atuyigiriza kati ekitukeesera nga takyalina watukwatira nga buli kimu mukiyize nga tukimanyi ngera bwe tuba twagagenda okuwuga nga mugamba afuna akambawo tugende tutema ebikajjo eyo wansi eyo mu kisenyi ebiseera ebyo nga bantu tebanazimbayo nnyo wabeerangayo ebikajjo ngera okwata nga batugende kambe nga kambe kitegeeza bizigo na kadomola k'amazzi gatukula kimwategeezanga oga nti tugende kambe kwata akambe tugende tutema ebikajjo obuli okugenda kutema ebikajjo tugenda mu bidiba twaba okutema bikajjo naawe ebe yabeeranga koodi kati ng'akiwulidde wakatabuuka nga tosobola bagenze ku bikajjo nga ffe tuyiseemu olwo no tugenze njatumira be twakula nabo ensambi abo twawugiranga ku mudumu wansi eyo sabasaba omudumu ogwo guli ku kisenyi oba omwala ogwawula Kibuli n'ensambya naffe twawugiranga eyo mpolampola nga tukula Zuli tudde ku life otuuka kyaki ku shapinga before music what shaped you okuba nti abaana abakuze ne maama yekka oba abaana abakuze ne taata yekka oba abaana abakuze ne jjajja watera okubeerawo ko a lot of freedom naye nga teri deliberate nti taata agibawadde but that gap ebeerawo nti taata agenze kola musigadde mwekka oba maama agenze kola musigadde mwekka oba jjajja bwe bityo wabaawo eddembe eryo naye nga tebali kuwadde nti kyere but time bangi twonoonekeramu abamu Katonda atuyambira eyo gwe obuuka otya embeera eyo okuba nti wavaamu empeka eneemera I think factors nyingi nnyo eza contributing to the way I am right now naye ng'esinga ya maama wange ey'okubiri life in general kubanga iffe ne baganda bange benakula nabo twatandika okulaba life at a very young age ojjuka ennyumba gye naggambye tatange gyali yazimba ekyebando yamala netundibwa ngani agitunda Kazeyi tata mwenyewe Kazeyi yagitunda kuba kutono kubanga yali yiye yagitunda kati fwe bwe twaddayo ne batugamba just no story eri a bit sensitive njagiyita kungulu oba kitayi njagiyita kungulu so twali tuvudde kulumbe olwali lwajjajja wange yali azaala maama wange twali tuvudde tukomayo waka abatugamba mukwatemu ebisigalira mugende kuba ennyumba ntunde 7 I was around 7 and 08 around there so nga tulina kudda buzzi waba maama ekikumpesiza background eyo otegeere nti nze life nagitegeera nkyali so okulira ku bukojja okulira ku bukojja sagala nkunnyonnyole okulira ku bukojja kyokka ekyo nze kyampa ekyokuyiga kyamaanyi that's why I'm actually so patient kubanga we twakulirawo ebyokugumiikiriza byali bingi mwabatalina wammwe bulisera bavera bakujjukiza mwabatalina wammwe mwalina okugumiikiriza ebintu bingi kyova olaba nti nze osobola okujja nonyenya n'otambula n'ogenda kugamba wembeogerako lusimbira na emotion kubanga eyo life mwenda mwe twakulira eyo ye yanshaping eyo kyova olaba I'm so laid back bantu ndaba balabe because wento bwe nakula twakula mama tujjukiza kimu bwe weesonyiwa n'osirika emirembe ogirina yali mmoto gwe bwe weesonyiwa n'osirika emirembe ogirina abatakisi akagamba ako mukakozese muwandiika nnyo ku takisi ku ndabirwamu okwo oga olina takisi zo zirinnya ku lw'ebusaabala ekintu ekyo kitereka abasaabaze bo you never know kijja kubayamba buli ayingira takisi yo toteekamu bino nti
yingira nayo okusasula osasulira munda. Tulina ZULITUMS muyimbi, musajja muwandiisi wa nnyimba ate nga producer. Abantu abali multi talented mu ggwanga Uganda tuyina bangi. Naye abo abasobodde okukamula ebintu ebyo byonna ne babijjamu omulaka oba ne babijjamu omubisi batono nnyo. Bangi lingi ebibatu kiri kimuwugula kino n'akireka n'atwala kino kiri n'akireka. Naye nga abantu abali multi talented mu ggwanga Uganda tulina bangi. Nze ng'omuntu nzize nkibannyonnyola nti Bannayuganda bali so talented. Abamerica batusinga kimu nti ebyuma ne technology ebisobola okujjamu kino kye tukola bisookera waabwe. Abanigeria nabo ne batusinga kirala, naye nga bodda mu byaddala. When it comes to talent tuli b'amaanyi nnyo. Abajamaika ne baddako, Bannayuganda basinga okuba talented mu nsi yonna. Bali batusinga ekintu kimu. They are intentional with what they are doing. Yeah. They are so intentional. Kati fe most of the times omuntu ayinza okulaba waneno ng'okola ekintu nalowooza oli mu kusaaga. You get like nalowooza n'atakimanyi nti oli mu kukikola actually you're doing it. So nalowooza oli mu kusaaga. Niba guli serious. Fe tulaba nnyo ebintu nti nno bya kusaaga abo bantu kye batusingako nti bo they are not doing things to pass time. They are doing things to do things. Wow, that's great. Okay, so Zuli wasoma kyenkana ki? Koma mu senior 6. Senior 6 eno ogituulira wa? Awo Kolo High. Kolo High. Kolo High emanyikiddwa mu mupiira n'ebikonde. Wali ogwawa actually ne MDD. Wali ogwawa kwebyo bisatu ebikonde, omupiira ne MDD wali ogwawa. Era MDD kubanga zinagenda ogenda ku Kololo High. Ng'olwedde kale nange ntandise okubaako obuntu obutonotono bwenkola mu mulenzi ogwezuula nga nezuula dda naye nga ninayo obuntu obutonotono bwenkola mu music industry. So I went to Kolo High when I was already fully a producer. Wow, that's great. Yeah, so nga nze nyambako oluso okurecordinga ennyimba z'essomero, Lessenkoba za Mbogo, Patriotism Club, things like that. By senior 5 nali mmaze okukola akayimba ka Vampos Mabanja. So you can imagine. Wali tokyasabirwa, wali weesabira. Omanyi byanjawulo. Yeah. Waliwo abantu bangi bakyali mu state ey'okusabirwa. Ngera ne ku ssomero mikwano gyange banajimesi Arthur njabogera amanya bakoba bajja kunjulira nti nze ku ssomero najjangayo leero nzize mala wiiki nga mu bbiri sizze luli nzize because ne headmaster deputy headmaster yali akimanyi nti nze already bato yange nali nagikyuzinga dda nga mmanyi wenjagala okulaga ng'era nze mbadvisinga nnyo nali mu ssomero bajja kunjulira abaana bonna be nali nsoma nabo nga mbagamba olaba bino betusoma kino mukitwale nga ekkuŋŋaaniro we batuleeta to learn how to associate. But it's not like mbuno wano we tujja be tugenda okukola kyali tekiggwerawo. You guys pick your fight now nga balowooza oba nze ndi mu kulimba oba ndi mu kwegamaga. Pick your fight, pick what you want to do right now ng'okyali waneeno so that when you get out you already know the kind of direction that you want to take. Nga bagamba gwe toyagala kusoma gwe olabye koyagala tuwabya. Yes, that's what they used to tell me. Naye nga nze mbagamba me already chose my own fight and I'm fighting it to the finish. Yes. Okay. Okubeera active to the extent of okuguidinga mu MDD. Once that soka tutunulire in terms of revenue. Essomero lyakuwangayo oba just wakikolanga just kwagala. Bali balina okumpaayo kubanga studio yayite si yange. Kati nnyimba ezo ezimu nazikoleranga wa Uncle Kaboggoza ku Dibro studio. So nga tolina ng'egyogamba Uncle Kaboggoza nti bannange ne bana Uncle Kaboggoza ali atya nasembayo muwuliza last month ali atya awo nange omuwuliza naye nkakasa ali bulungi kwagala nnyo nnyo nazikoleranga wa Uncle Kaboggoza. So nga tolina ng'egyogera mugamba ogera kujja okozesa ebyuma bye amasanyalaze ge time ye nga tomuwaddeyo ngera ab'essomero bagamba manyi mufuneyo bweziti for the studio nga bwe kityo bwe kibeera kityo okurecordinga abaana b'essomero productions z'essomero zibeera zitya? They are so tiring naddala ng'osanze abaana nga
tebali up to speed with the singing. Bosanga beba coachings obulungi, it is always so interesting kubanga amalowooza amangi ganyuma okuwuliriza nga manjiko naye bosanga boyina okutereeza session gwe kimayinza okugiyingira ku ssaawa nga 9 brother 3 ez'okumakya novaamu nga ku 12 one session nga mukola oluyimba lumu. Yes, kisobokera ddala nga bakutereeza. Very important. Abaana bano Zuli mwaberanga n'abameka mu studio nga mu recording ennyimba z'essomero? Baletanga abaana over 30. Over 30 kids. Ate nga buli omu ayagala ayimbe yeewulira agambe nti no nalimu oba kitegeera nga toyinza ku recording ono n'omuleka kati nga abamu benalira nga bafunyo nga yes mu recording nga mugamba genda ku mic nenkuba bukubi track nga si recordinze because saagala agambe yaze n'atakola ki n'atayimba so nga I make sure like buli omu muwa fair chance nowemba nga kimanyi sigenda ku recording nga already nafunye da kyenneetaaga but everybody has to go to the mic naayimbamu naye naddayo waka nga ali proud nga kayimba we kafuluma agamba nange nalimu. Ennyimba zino mwazikolanga basically nga za kuvuganya within the school oba ku national level competitions nti ziri ku national theatre? Kati nga bw'olaba nti amasomero ngaani agafulumyanga ennyimbe nabweru is it? Nabweru eri abaana. Bakolanga ennyimba ez'essomero jasinga za kupushinga somero like that or maybe kupushinga kozi yaabwe kati nga bw'olaba nkoba za mbogo kujukiza abaana buwangwa biki patriotism kwagala nsi so it was more like pushing the cause not competition with anyone. Okay. Yeah. Tuli ku mugoba nsonga tuli ne ZULITUMS Ibrahim Kasage manya gange yona gyo sinzira okubanga otulaba nkutegeeza nti tutunulira abantu abavudde from scratch to somewhere atengira bakyagendera ddala etugamba katubaleeta abantu bano basharing their journey their experience gw'omwana oli eyalaba program yaffe olunaku leero oyinza okubanga oyina ekitone ky'otuulidde oba omuzadde oyinza okubeera eyo nga gwe omwana wo ayina ekitone naye nga gwolaba so tuleeta abantu bane basharinga their experience wopikinga nojjamu lesson nogamba nti wow kisoboka at the end of the day naawe nobeera ng'oteekamu nnyo amaanyi. Okay, senior 6 bweggwa n'oyingira ensi officially but before senior 6 eno tuddeyoko ku music wo gwe ng'omuntu mu kurecordinga warecordinga luyimba ki olwasobola okusimattuka ne luva mu studio ne lweyongerayo before senior 6 nga lwawaguza mu butuufu newankubadde luyinza oba terwatuuka wala nnyo naye nga gwe mu kulaba bw'olukompeyaringa ne singo eyasooka ya nsingo biseera ogamba nti mu butuufu luno nedda lwakuba lwakuba kuggwe sijagawa nti lwakuba nti sijaga nnyo okubeera mu reality saagala nnyo okwesuddira terwakuba naye lwatukako ku radio. I remember that time twarecordingayo akayimba kati awo ng'obudde butambuliridde that time Digida FM weyajjiraawo olwo nga Digida eri wano ku parliament awo Dikanyo omumanyi? Yes, omu Brazil. Brazilian. Kati Dikanyo munnange yasookera ddala mu bantu okunkuberako akayimba kange ne producing lidde ne bakyali bange Brandways the Gym City. Dikanyo yasooka otuwa omukisa de Brazilian. Wow, that's great. Ye yatukubirako akayimba ku radio so kenyezanga okugamba. Olumba luno baalukuba lunaku lwali lunaku ki era zaali ssaawa mmeka? Saa 9. No. Ezoleggulo jukira program yali yanga ya regulo. Saa 9:10 awo we watyo. Nze era nga n'abewaka n'abagambe buli mukwano gwange yena namugambye saa 9 n'ogeza otatega Digida go ina kyonjagaza. They are going to play our song. Oshegera. So akayimba bakayitanga na Runaway. Nga mufata awo Dikanyo of course byalinga byaku kubaako kosesemayo naye ate yanzijako nnyingi. Ngera omwokyayaawo n'akuteekayo ngera abagenda kakuba bati n'akukubira n'agamba tega radio sigamba mbusaako byatenga nakoze eki oba kitegeera ngera yatuyisaamu munnange nange neneewulirako ku radio. First time okuli oluyimba lwo ku radio wawulira otya? I cannot explain it really. Cause bw'okulanga owulira abasajja betwawuliranga baseba tabanyi ba frigo then nojja ne kuba no
ba new generation ba chameleon baninga bebakuba ku radio nga nawe so bakuyisamu wadde kigenda kubeera kya lunaku lumu naye nga naye bakubya abantu ne bakuwulira. I cannot even explain to you. Abalala abakuyamba okutega amatu ne bawulira eri bwe bakusanga bagamba batya? Bagamba well done. Of course nga bakimanyi that time abantu bali batandise okwebuusa nga bakimanyi nti no bwe balukuba ku radio kisegeza mbu omaze bagamba katulinde oba banaddamu ne balukuba. You understand? Because Ugandans oba abantu betubeera nabo bo proving always they always want to nebo okola kino nga bakusaba ekiddako okola kiri bwe batyo. Yes, but it's a blessing in this guys. You know why? Because if you get comfortable then you won't get to the next step. Yeah. So the more they demand you to, you know, give them more is the more you better yourself. Basaba nnyo because when singa okutiira bana Uganda bano buli okola ekintu ne bakubanja ekirala bajja kubanja omuntu ng'afudde nti kati zuuku katugulabe. Bana Uganda manyi bamalirivu nnyo. Siwakana omukazi ne bakusaba omwana n'omuzaala ne bakusaba gy'asomera bw'asoma ne bakusaba lipooti. Siwakana bw'ogula emmotoka ne bakusaba ennyumba bw'ogizimba bw'oti ne bagamba nti kati twagala laba entebe z'otuulako mu ndoobo. But at the end of the day bino byonna tubyogedde naye tulina ate okubeebaza. Manyi lwaki? Kati abantu nganze twandibadde tuli awa ddala singa bannayuganda tebatusupporting. So nga tumaze okwogera byonna obumolomolo bwe balina naye tebalina ekintu ekisingayo okubeera ekyomuwendo nti at the end of the day they will actually support you. Bayimiriddewo naffe. Bayimiriddewo naffe. So totoyinza kuddawo n'oyogera ebyo byokka nga tobasiimye. Tubasiimye bassebo ne bannyabo era tubeebaza era tubasaba temujjanga okwo. Mutulabirenga ddala naye nga muganda wange Idris Lukwago mumulabiranga ddala mu mpaka zaagendamu ez'okubagaininga Lesotho. That is ennaku z'omwezi nga 22 July mpaka zigenda kutabamu Baafirika bangi nnyo. Idris kyagamba yasingayo kubagaininga ne Uganda. Si yasingayo naye yawangula because obaya babagaininga naye mu mpaka ezaatuula Kamwokya wansi awo kutera twazimanya zawo gwemba nejagala okugamba tetwazimanya avudde nawo naye ize avudde nawo naye ize alamuza nawe akutwalireko ize bwe mali nakyo njagala okumala nga ndaba omuntu ansuseeko kwata nkwasi simu yange ne awo kyali wange gwempaka lwa kubanga kiyingiremu. Si ebyo lunaku twagenda ku botanic awo. I think twalinayo shoot. I know. Gaye natugamba ino sasula emitwalo 15 okubirayo shoot. Ku kifo. Okubirayo. Omukulu namuwa essimu. Namuga kiyimiriremu. Within just like a minute nga gaya asali ku kyebiri bro sikusudia I swear to God sikusudia yamugamba Idris togenda mu mpaka I swear tekewo blood wa ZULITUMS I swear akwasaga mwogera linya naye nga mpulya njagala mwogera kai go tunawali omulabako 15 paka mu kyebiri twasasula kyebiri I swear to God on my life kuchebiri chetwaba. Uganda is so talented. Nchibagamba kino ekintu. Naye numwanga abantu bampakanya. Baganda bange Uganda is a talent hub. Kati oyo bwayingira mu competitions zelothoso ajja kuziwangula. And there's a way he talks like so calmly. I don't know. Ogeza manya abantu we batu. Ofundikiro yagala nezo zakuwadde ozimuddize. Byaddala. Tubisanga mu jamu tubera ne Idris oyo. Ne balamula ekintu nga kya mitwalo 2. Nakijjawo ku 13,000, 15,000. Nobuza nayo nakitunda. Ababi bechi. But at the end of the day that's life. Njagala tutunulire your first video. Luyimba ki olwasookera ddala okukwatibwa ekifaananyi mu career yo? Nga balumanyi banga tebalumanyi. Just olwasookera ddala liba tebalumanyi. Olwasookera ddala? Lwali luyimba lwa campaign. Ate kirungi leero twakoze n'omuntu amanyi obulungi. Lwali luyimba lwa campaign lwe twarecordinga olwa kansala ebiseera ebyo baali bamuyita Mbaziira. Weyo wansi eyo. Naye eri video gwe yali yakabi nnyo
okumanya yali yakabi nga singa obeera oyimbawo kuba nalikuwa ne bakyali bange 7 zali wa 8 nga obeera oyimbawo waliwo gaye bamuyitanga professor yabeeranga mumpi nga wa black ali awo yemanya akola video nga oba oyimbawo nyinza ofuutuka mu kutuuko nga nange ennyimba nga nyinza ofuutuka guy professor yatulimba omutindo naye nga eyo video yasooka yazanyibwa ku TV kye yasookera ate TV kye oluyimba lwa campaign lwakomeeyo eyo Kamwokya nga bebalumanyi wokka ne bulwabaliro bwe Kamwokya. So your first professional video lwali luyimba kye? Professional video Tabo. Yeah. Sasha yalukwata olwo. Nga watandikira waggulu nnyo. Sasha yalukwata era twaluta mu 2020. Kati lwakola lutya? Tabo yakola bulungi nnyo. Beyond even my expectations. Because I believe that time nali njagala ku expressing something that is me. Nga it relates with abantu naye nga somehow it stands out. Ensonga lwaki ebiseera ennyimba zonna ezaaliko zaali zidduka nga bw'oba tokubye 95 kudda waggulu BPM oba tokubye nze bwe najja nakuba 90 nga lulisiro bade kidongoso kizinirako and you can also enjoy the lyrics, the wordplay. Video yo mwakishootingira wa najagala nnyo its set up ne twali awo mu industrial area kubanga ebiseera byalina bya COVID that time bakafo bakayita Kasa Diroy awe twakwatira. Tuli ku mugoba nsonga tuli ne ZULITUMS muyimbi ate muwandiisi wa nnyimba ate producer. Luyimba ki gwe mukulaba okuko lwogamba nti luno lwe luyimba olwa selling out ne luku introducing to the scene nogamba nti yes lwatambula abantu ne bamanya nti kati eriyo omuyimbi ZULITUMS era lwero Tabo. I was so blessed nti no first project yange abantu baji receivingirawo kubanga bangi asooka kubayo 3-2 naye nze yange yasooka nti kati nzize kuyimba byaddala. I'm switching from just being a producer. It was really welcome. Kikyanziza kiri engamba nti kale tunagamba abantu badeeno nti no balina obumolomolo eka tubeebaze byamazima balungi nnyo era tetubalinaako buzibu. Zuli njala tutunulire owandiika oyimba ate oli producer. Project ye ya Tabo gwe we producinga nze sebo kibeera kitya okuba mu studio nga gwe owandiise ate gwe producinga wali kibeera kitya kiggwa kitya? Kati nze ngenda kwogera ku kyange ti sometimes vibe bwebeera nga ekwatiddewo oluusi erwawo sinti buli luyimba vibe ekwatirawo kati vibe ekwatirawo ngeya Tabo. It is the best feeling and it's the best thing that can ever happen to you as a creative. Kuba nzijukira olunaku olwo nazukuka ku ssaawa zaali ndowooza 2 ez'okumakya and I had actually slept in studio that time nga ngezezaako ekiro kiramba ebyokulikodinga biganye nga naleseko ne animation zikyazanya kuba nze ndaba nnyo cartoon noonya inspiration but for some reason nazukuka mpulira bass eyo ng'ojuulira era olwo oluyimba nalutandikisa bass eyo kasana tekako bass went ebisigadde byali biwedde na tundundu nalingenda bro. I enjoyed myself with that session. Oyino batugamba muina abakugube muyita noga nti nze wadde mbyekoledde byonna naye you call someone with a musical ear of course nomgaja ngo owuliremu ko tulabe oyina do you have that person in your life? Yeah, Banji. And I actually that time abantu benali nkola nabo we invited like lots and lots of people before nga tuna releasing a music oyo kubanga jukira nali mupya nga artist though nali mbaddewo nga producer so many people were so skeptical about what I could actually do. You understand? So ngo kuyita abantu bangi bawulirize ennyimba ezo bamanye luliwa olubakolera obo kitegeera
so gye bali bangi nnyo bawuliramu ne mukubaganya ebirowoozo ne wali of course obeera obeetaaga kubanga your ear is not the final ear kubanga bwebanga ye final obeera ogenda kweyimbira wekka ensonga lwaki singa obiseera ndoza teyatutumuka nakututumuka kitandikirako gwe nekigwerako kuba kyali kunze nekitandikira kunze naye obeera n'abantu nga bakuwulirirako mugatta ebirowoozo ne mumanya abayimbi nsanga abayimbi bangi nnyo abayimbi abato of course nagamba nonya management njagala manager njagala nteekamu njagala signinga tutunuulireyo first signing watandika na company kyoba lebo kye yakuteekamu sente for the first time ababeereyo ne bakizuula nti this guy is talented tumuteekemu sente zaffe tulabe natandika ne Black Avi Records and Entertainment, now my former management actually. Kuba contract yaweddeko omwaka guno and we both moved on. That is good. Yes, so when natandika nabo ban contracting when they wanted me to help them with production services that time. Kuba bali now in-house artists gwe bali bagezaako ndowooza okusigninga that during COVID. So ze bwe nagendayo nga tutandika kukola tukola nkube engoma gayi mugamba kati awo tuweemu gayi tava gyali kyokka nga nze kati nga nze melody nziwulira mu mutwe ate ngamba kati omanyize nkutereyo melody nteekeyo onaagoberera ebyo nti ogira oteekayo nga nze ntandika kuteekayo. So during the process of creation bali kwe baava ne bagamba naye oba sente zaffe zirina kugenda wano. So that's how they that's how ebyakyukira. Mwasigninga how long? Myaka 3. Mu bbanga lya mwezi n'emyaka 3 so sharinga n'omulungi atulaba kibeera kitya someone to be under label, the advantages of being under label, the incentives that come along with it. Those are different labels and different artists have different experiences. You understand? But from my own, chenyizo gamba. When you are under a label as an artist, you try as much as you can to educate yourself. Gwengo omuntu. You try as much as you can because at the end of the day, olabina ebintu tewali taliye era nkyogera waneeno nga seetiridde. Nobody has the best interest for you at heart than yourself. Yensonga lwaki ne label webeera ng'ezza okusayininga, you have to sign somewhere. Wabeerawo ensonga lwaki muba mulina okusayininga, wabeerawo ensonga waliwo ensonga lwaki mulina okumeetinga. Exactly. So wabeerawo n'ensonga lwaki waliwo time frame nti nno wabeerawo ekiseera ky'okupimamu nti katutambudde olugendo luno lutuuse waneeno lutambudde lutya, nkyayagala okgenda oba mpete from both ends. You understand? So bw'obeera nga tofunye time oba totwadde budde kwe educating na kumanya like you as a person where you wanna go, then I am very very sorry for you. But at the end of the day, you enjoy the ride while it lasts, and you also make sure and I repeat, make sure you honor the rules of engagement while they last. Kuba at the end of the day, kwekuva okola ebintu ng'ebyo kwekuva n'abalala okwagala oba obutayagala kukola naawe kubanga nze ebbanga lye namalayo I do not think oba wawulirako nti waliwo embeera yonna yabeerawo, naye tekitegeeza mbuno tewabeerangawo bisoomooza. Wabeerangawo ebisoomooza bingi, naye nze ndi muntu ali very very big on honoring engagement. Tiwemba nagamba nti ino Ibra tugenda kukola naawe mu bbanga bweti era kyengenda okukola. Bwe mba nasuubiza nti ngenda kuwa kino nze mba ngenda kikuwa. So it's upon you okubeera nga nawe ofulfilling your end of the bargain. Nja tutunulire bingi ebyogerwa ku labels. Oyogedde nti ekisinga obukulu kyetula kidda ku ggwe mwennyini because era kitambulira ku ggwe. Buli omu manager wa club ey'omupiira aba n'ensonga ze lwaki yagitandika. Coach
baba n'ensonga lwaki baamuleeta ne kocha baba n'ensonga lwaki waali naawe omusambi as well as omuwagizi abeera mu stands wa pavilion okuwagira so buli omu aba n'ensonga ze so it is upon you njatutunulire oyina gundi endala kati lebo gy'olimu. Right now, I am working with a group of beautiful people. That's great. Because when I in Vayo, na Vayo ne brand manager wange, Aaron, I go to Kolanae. That's great. Then I'm also working with a team endala erimu two beautiful ladies. Mwemuli, omuchago baita Nisha. Negweni Nisha yono Bridget anavawa yo mutumiddeko my sister nkwagala nnyo mchala wa kabinyo ne Farida kutumiddeko nnyo Aaron as well bantu balungi so kati team bwetyo bweri n'abalala ndoza besimenye naye nga gye bali so it's a big team. Zuli abayimbi abato abagala okusayininga ne organizations oba record labels because ebijirako bibeera bingi mu bigambo ne mu reality ebitebwa mu nkola biba byanjawulo. Tugenda kukolera audios, tugenda kukolera videos, tujja kusasulira ennyumba, tujja kufunira emmotoka bla bla bla, tujja kukola promotion but along the way ebimu biyinza obutakolebwa nga bwe byalina okukolebwa. Omuyimbi omutayagala okusayininga omuwa magezi ki nga asayininga for the first time omuwa magezi ki? Kati nno njagala nkugambe ebigambo bineeno. Omuyimbi omuto ali eyo ng'oyagala kusayininga ne lebo try your luck. Kubanga nange nagezaako ekya happening ekyangendera obulungi nawe kiyinza okugendera obulungi oba kiyinza okugenda the other way. Sometimes emikisa gyaffe giri in very different places. So sijja kutula waneeno nkugire bantu genda kusayininga ate oba mbagambe mbeencouraging egenda kusayininga. So bwewajjawo offer nga it sits well with your heart and what you hope to accomplish, please try your luck. Kubanga sigenda kudaro de full motivational speaker. Kubanga in life like sincerely in life no one has things figured out. Taliyo so fena tubera mu kugezesa ogezesa kino n'ogezesa kiri n'ogezesa kino n'ogezesa kiri so gezesa muganda wange. Okay, extra digest mugoba nsonga kwe tuli Ibrahim Kasagemanya gange tuli ne ZULITUMS. Tutunulira his career as a producer, his career as a musician, his career as a writer. Crossing over to the other side, a producer. Kitambula kitya o producing deko bayimbi ki osanga bisomo za kinga producer. Ba early stars bonna abasinga mbakoledde nyinza obutamentioning amanya gonna but ba early stars bonna abasinga mbakoledde but that part of production nali nagiwumuza kubanga you cannot serve two masters at a go. Bwe nali nkola production nali siyimba kati bwe natandika okuyimba kyalina kugguka ekyokuyimba ndyoke nkyuse so nga production nali nasigala kukola wange nga ne concentrating ako ne mekuba na divided attention kuba kati oyinza okubeeraawo nganze yali akola ne label bakusaba music kyokka ate wakwasa omulimu gwa so and so naye ayagala wakawe so wabeerawo conflict of interest awo yensonga lwaki nali nawummuzaamu but now that I can sit and schedule my own programs and whatever, I think I'm going to resume doing music for other people as well. Tulire ekyokuwandiikira abantu. Okay, before that ekyokuwandiikira abantu. Okuproducingira abantu wano. Abayimbi bana abato. First timer. Oyinayo first timer gwe wali okoleddeko? Kati olaba first timer ndabika bensinza ate n'okusharinga my gift with. Kubanga even before nga sinayimba nali nyimba naye mbuza wali oyimba otya nga nze bw'ojja mu studio nompa akayimbako nga ndaba tekiggwa nga nkugamba are you okay with me writing for you? This is a free service.
this is a free service generally mbawa. Are you okay with me writing for you? Bobeli okay? Nganze ntandika kuwandikira luyimba ngera nku recording that demo yo ngagamba you go practice it for a given period of time and come back. So abo bo sharinze nabo nnyo era abali bakoleddeko ewange basobola okunjulira ku ekyo like bakuyisa batya in terms of okukola wano. Bambisanga we baagala nze nyina okweyisanga bwe njagala. So bo bakuyisanga we baagala nawe ne weyisanga bw'oyagala. Tebamenyaamuko ba first time abano in terms of maloboozi, voice projection, voicing yawo. Singa bali tebamenya singa saayiga. Okitegera. So waliwo a good side to everything. Kubanga nze omulimu gwange gwasookera ddala mu studio gwali gwakutereeza aba first timer. Nga we bajja kuba nali nsobola okuwulira flatting note even before I could play the keyboard. Nga nze bw'ojja wangamba gende wazuli akukwatemu oba okitegeera. Kuso gwali mulimu gwange kasa nali nkamanyi era nawo patience nayo yayina okukola gye nayigira eri gye nakunnyonnyodde nga ndi so patient ng'oli producer bwakuba nga alaba tayitasobola kugumiikiriza ng'ayita nze nga nze nzirawo ate nenkuyimbisa tumazawo essaawa n'essaawa ogenda okulaba ng'omwana eyaze tamanyi kuyimba agezezzaako okuyimba. Tutunulira ZULITUMS under a label tulina ekigenda maaso of late is the issue of who owns what. Who is the owner of what? Who performs what? Why and when? And waliwo gye bayita Uganda National Musicians Federation. Do you subscribe to that? Uganda National Musicians Federation. No, I don't. Kenzo and the likes of Shibas and Palazzo. I don't. You don't. Okay. One of the key agendas Jebaliko is copyright, the ownership, who owns what and why. So, njagala tunulire tulina bingi ebyogerwa about these labels. Oyimba music abeera wa label. Label ezimu music oyo mumugabana paka lwoliva mu nsi certain percentage. Label ezimu zigamba music huo because you are the author. Gye wali kyali kitya? Kati ensonga eyo giraba kibeera kya buli azamanya nnyo okujjayo obuzinawo bonna n'obwanika mu public. So nze mbeera njagala still nsigale nga ntaddewo ekitiibwa ekyo. But all I can tell you is ebintu bya contract bijirako ebintu bingi. Yes, and bwe bijirako ebintu bingi, sometimes you either count your losses and live or fight for what's rightfully yours. Oba kitegeera. So for me in this case, as I speak, I started a new YouTube channel. Era bona bafani bange bagende basubscribing to my new YouTube channel ZULITUMS. Kubanga eri enkadde yakyusiddwa lebo yasigadde nayo. Eri enkadde yakyusiddwa nedda mu mannya ga kampani yadde mugange, so nze naguddewo empya. Eno gyoguddewo empya ZULITUMS ye YouTube channel empya eya ZULITUMS. ZULITUMS. Mugende musubscribing right now. Kindly bana Uganda, everywhere interview eno gyenakoma, everywhere. Kindly go and subscribe. Osobola okupozinga program yaffe eno nosooka nodduka wali noteekamu ZULITUMS n'ogenda wali ku subscribe n'onyiga akade obeere nga ofuna notifications whatever he uploads. Okay, that is very fine. Then ku Facebook okosa manya ki? Era gegamu ZULITUMS. Same spelling? Okay. Kati tumufollowing bana Uganda abali mu diaspora. Twitter yokayo ekyukamu. Abali wano. Twitter kiri kitya? ZULITUMS tweets. Tweets with which spelling? Nga bw'ogiwulira like tweet. TWEETS. Okay, that is a Twitter. Thank you so much. So mumu following, mu subscribing, that is on Instagram, that is on Facebook, that is on Twitter,
atenga ne ku YouTube wali nnyo njagala mubeere nga mulaba nnyo wakawe nnyo. Are you going to re-upload these projects ze wakola eri? I think after the process, after everything is in order, we shall have that conversation. But for now, I have new music coming through. Yes, I'm releasing my first single. Ngamvudeyeri. Bajja kujiyita Ubamani. Very beautiful piece. Chemanyi nawe ojja kagala. Chemanyi ojja kagala nawe. So very good. So to subscribing because already the channel you're wearing. All of us, let us first subscribe to this YouTube channel. ZULITUMS. ZULITUMS. Yes, sir. But tomorrow subscribing about tujja kuba yakateekayo bwati nga notification egamba just now nga tutandika okustreaminga works ze nane kati giriya mikutu emirala other platforms eza music zo kiri kitya anti katulaye Spotify bla 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 kati ebintu ng'ebyo mba nyina kwogera nga nina clarity. You understand? So what we be mu process. Yes, YouTube cho chiri confirm. YouTube confirmed era bogenda yo no typing amo olaba nti eri akyuse nange chi. You get what I mean. Weguli. That's it. Of course abayimbi bano Uganda tubebaza okubawagira. Because kisookera kuffe kumwe okuwagira abaffe. So Uganda ne wetubeera emiliyoni 10 ezina access to internet tusobola okusubscribinga ku mikutu miliyoni 10 tejijjula tewali kyetukosebwa just tunyiga munyizi wali nti tap ZULITUMS ku YouTube tap wali ng'ofuna omukutu wali ng'ogenda wali kusubscribe kigambo kibe mu red and white ng'okonako pap ng'ogenda wali akade pap ng'okonako nga tweyongerayo tumusupporting is a disciplined man ate musajja ali down to earth taina buzibu bwonna amna noma. So kugamba ekintu kiri kimu tusubscribing tutandikirawo nga writer nga producer nga musician fe tugenda kuba tumubanja kimu works zokka ebirala fenga tuwagira. Okay, Zuli, njagala tutunulire okuwandiikira abayimbi gwongo omulimu. Nkoze interview ku writers bangi. Buli omu alina story ye, buli omu anyonyola bubwe. Twalagana miliyoni 3 bampaako 2, twalagana 2 tebampeerako ddala, olwo bampa mafuta. N'agamba nze bansasula ne bammalayo naye mu bino byempulire bya copyright ebipya naalibaddeko n'omugabo singa nga bakenzo ne banne baterezeza ekintu ne gavumenti ne ba stakeholders buli omu alina endaba yeyo ebintu gwe nga writer kikutambulidde kitya? Kati nze my writing okusinga ebadde nnyo nga hobby cause olaba Ibra at the end of the day if you do not bless you won't be blessed. Absolutely, you're right. Ate bobera ngo blessings like tofuka nnyo wa mululu mbola okuba blessing anekakola kala toyagala kola boti for blessings ekigabo kiveeko. Now this is my advice and what the writer and what the writer nti bine bintu byangu nnyo tulina already wana abantu abasobola okutereza okugonjola ensonga eyo. Like the distributors bengenda okukozesa right now. You can always have your split sheets with you as a writer. You understand? Omala okuwandikira omuntu oluyimba omugamba ne bw'otampa wadde 10 gwe just signing nga waneno nti ze nawandisa oluyimba lunene kubanga ye ensi gye tugendamu sign here ati ze nawandisa oluyimba olwo bwe banalo uploadinga nga wasigninga ne yajagenda bugenzi wa distributing company abagambe zinawandika oluyimba so and so Prophecy here. Can you please find a way of helping me get my share royalties okuva kwolwo oluyimba so byangu nnyo bwe bityo nti ffe tubizibuwaza bino ebintu. So kitegeeza omuntu ne bw'atayaayana kufuna miliyoni ezo 2 abantu ebintu babirabe mu long term. Nti nno kati olabe ekyo b'osayininze nga bakutaddeko nga nobadde ne account number kwe bateka sente zo ne bagikuteerayo nti oluyimba olwo luba lusigala regenerating revenue.
tolubibu agenda na playing oluyimbo na streaming oluyimbo lusiga generating a revenue ayinza okubeera nga jampola but tomanya luyinza okuyisawo emyaka 2-3 oluyimba ne lufuka global hit bro bobanga wegadinga bwotyo kiba kitegeeza obeera oli wala nnyo oba kitegera nti nno ate kati ekinsanyusa nti nno even ne industry nayo etandise okugula amaaso like ba accepting ebintu ebyo kati oba kitegera nti lulinga ani gwogenda okugamba mbu sayininga waneeno nsayininga ebiki nga kibeera nga kive but abantu batandise okwebuusa with the internet coming through ne bwetulabira ku banna baffe bali aba Nigeria batusingako engeri gye bakolamu ebintu so there is diversity mu bintu bingi nnyo oba kitegeera nti tusobola okubeera nga naffe tulichinga levels ezo singa tuleyinga proper foundation. Extra digest mugoba ensonga tulina ZULITUMS. Njagala tutunuulire kati saawa eno kyoliko buli kimu kipya okola ne tiimu mpya oli mu producing a new works before wakola albums meka albums twafulumyako emu ne singles 12 album eyo collectively jointly yakola etya ku these platforms and kati bobo moro nze bwesamanyanga bwenagambe saga ku discussinga kubanga ntino as an artist nalina okumanya ebintu ebyo nti kati abantu ntuse mu kaseera nga kano simanyi na kyakugamba oba kitegeera ombuza le simanyi na kyakugamba oba kitegeera nino okufuba okulaba nga n'enkolagana yaliwo before njiwe ekitiibwa but ebintu ebimu tebyebeereka kati ng'ekibuuzo ng'ekyo nti nze backline saagirabako oba kitegeera saagirabako so nalina okugiraba ate ndi muntu atayagala nnyo gamba abantu mirundi 2 oba kitegeera kayinza okugamba 3 tibwenza negamba ibra neziramu omulala ogwokusatu ngenda kukwesonyiwa nkulabe bulabi so at the end of the day backline saagiraba naye ndowooza bw'ogendawo n'ogattamu era oba osobola okulaba. ZULITUMS onyiiga? Nyiigira ddala. Wasembayo ddi okunyiiga? Oba ejjo. Kye ekyakunyiizizza? I think Joe. Ogamba ebinnya by'e Kampala. I think Joe. Sijja kulimba. Ebinnya bireke eby'enguudo z'e Kampala? I think Joe. Joe. Waliwo kyali wange omu yankubidde essimu nga maze okupostinga nti ngenda kureleasinga akayimba akapya naye mu kifo ky'okumbuza kayimba alina ebintu ebirala byeyambuza nze byesaategedde mbu ate nina simanya byendaba ku intaneti simanya biki bwoba bifaananyi oba ki ningamba naye bro you are my guy ntadde akayimba tonangamba nti oba subscribe zingende ku YouTube channel yange naye gwe kiri kikutwalidde nnyo obudde kitalina n'amakulu wadde dani kino ekikuzimba you understand so ekyo kyanyiizizaamu kale nanyiiza ejjo wasembayo ddi okulwana si ndabika si kyamanyi nawe balwana wasembayo ddi okulwana bro I cannot remember I swear to God naye nga wali olwanyeeko nsobola nsobola okulwana tondabira wano sewo gweyinza okulira emokya nga tomanyi kulwana laba ono era munaye temutagaliramu nga mulooza sobola kulwana lwe yagezaako okulwana yayita mu ddirisa lya motoka naye nga sityajukiraga emazima I can't remember. So what makes you happy? Kyakikuwa essanyu like any other normal human being? Ebimpa essanyu biri funny. Being able to accomplish a task gives me my greatest joy. Singa mba na setinze goal y'olunaku nenja accomplishinga nembeera nga tugambira setinze goal ya sente nesize kugamba nga kyenyina okola kirina okumpa sente naye nze mba nkoze ekintu ekyo nekitukira nga bwe nadde nkyagala nebo kitaleeta sente nemba sifunye sente ezo olunaku olwo I will go back a happy man. What else makes you happy? So many things. The fact that nchali mulam, the fact that even my mother and father bachali balam, that really makes me happy. Obo kitegera because bantu bangi bali eyo
nga tebabalina naye nze nkyalina omukisa bakyaliwo you know being able to receiving a call ken olabako sweet mom is calling you know dad is calling things like that. Apart from family where ZULITUMS comes from mama ne tata do you have family eyogwe antika nina family tree nina family ewa kubanga go just walude okitegeera mu family eyo nina abaana bangi kati abana bali nga 14 nasoka ne tabu kuliko easy 1 minute n'omukyala bamuyita Invictus my first album that's my family be abaana benina okay wale unzize ko omuntu nakulaga ati ze go uzika wapuzika unzika nenga checho kale nenga tupu chirite ebera little bit private of course erambira njagala nje sigaliza who is a friend to you? A friend to me? Yeah. Chicho ita friend. Yo katika nkugambe. Ero muntu akolifyinga kyo kubera your friend. Sira kuuza mikwano jonja amajaga. Katika nkugambe. Eyo answer yonjirina. Anybody who wants to see me win is my friend. Wow. I swear to God. Buli nena njagala okundaba mpangula I am happy is my friend. Whether I know you, whether I don't know you, you are my friend. That is great. Yeah. Mu amawulire TV, radio, print. Media kwisize janga nga creative, nga celebrity, nga muna Uganda munabwe. Yeah. Bampisizera nga webagala. Bampisizera nga webagala. Kubanga of course waliwo ebintu ebimu byoyinza okubanga okola nolowooza nti no kale bye byandibadde bifuna more publicity than the others naye nekitabeera bwe kityo and you cannot complain to no one because first you do not own them. You are not the one paying them. Second of all, we bakolera si ebintu gadgets bakozesa sizizo ate nabo bantu balina choice yaabwe. So nzokugamba nti no bampisiza nga we baagala si kuvoola wabula nkubulira exactly nti nno nze wendirizinga album yange nekola bulungi bwetyo ku album zona ezaali zibadde wano e Uganda. My first studio album they akola exceptionally well like that. Gwe no choosing okuba olabe akantu akanjogerwako akalala akatali ako gwe no pushing ako kyasegeza gwe bosazeewo boyagadde. So amawulire gokutwaliza mubambi mumpisiza nga mwagala mumuyisiza nga bwe mwagala. Yeah, mumuyisiza nga bwe twagala. But at the end of the day mbagala nnyo. Thank you, that is great. Okay, ZULITUMS tugenda kubanga tumuleka. But before we go, ntwala omukisa guno bakwanjula yanjula damba na Uganda, but is ntwala omukisa guno okwongera okwanjula eri those ones who subscribe to my channel, those ones who follow my works, those ones who like me positively. Mbanjulira my brother ZULITUMS era nga choyinza okugatta ku ZULITUMS gwe muna Uganda le atulaba. It is fast to go to internet nononya YouTube notekamu ZULITUMS no subscribing ku channel ye emanyiddwa nga ZULITUMS ZULITUMS. Kati bwomala okusubscribinga tugende wali mu comments omwo mujja okumubuuliza ekipya kiriwa, mujja okumubugambira nti feno e Cambodia bannayuganda tuliyo abiri naye tukwagala ojja otulabeko, Sri Lanka tuliyo bwe tuti bwe bityo. So tutandikirawo, let us spread the love. Nsaba bannayuganda abagoberera omukutu gwange guno mwenna abaami n'abakyala, abavubuka n'abazeeyi oba abakadde, subscribe mubeere nga mulaba wakisize. Buli kimu kijja kubanga kitambula bulungi nnyo. Officially mubanjulira nze nga Ibrahim badde fan we nga mulengera at a distance, but olwaleero
kubanjulira muberenga mumugoberera. Tukwate kando gye tulina obetabaaza twakiseeyiye naye yakiseeya abalala n'abalala obubaka bw'obusembayo eri bannayuganda world over. Waka wange obusembayo eri bannayuganda temujjanga okwo kubanzaani nzaani atulawa neno ne muwuliriza byonna bye mbadde nnyina okubagamba. Ne batakoowa ate kubeera nga buli bwendeeta bagamba ffe twadde tukulinze kubanga nze waliwo period gye namalako emyezi 10 nga releasing music 11 actually 11 naye abantu abo they constantly called me out. Zuli enyonte tutta, Zuli okolaki, Zuli twagala music. Kyakitegeeza munnaye balina genuine love gy'oli. So bw'otasiima munnange obeera muntu mukyamu nnyo. Oyinayo studio gy'oli attached to in terms of as an associate, as a full-time, as part-time producer? ZULITUMS talina studio gy'ali attached to. Yes, ZULITUMS. If you need any service from me, number is okundichinga out kwa social media, you just call me. Email abantu betanidde nnyo email twayitulowoza byabasomye ne email kwezi najjajja wange ali mityana eyo bamuyigiriza kati olumunzi twogera naye ku email kweli kusomera email erichi booking ZULITUMSbookings@gmail.com. That is very good. Yeah. ZULITUMS bookings. Bookings. Yes, @gmail.com. Kale tutandikirawo to spread the love. Ibrahim Kasage manyaga tetugenda kubanga tusukawo lunaku olwaleero luno mbagaliza birungi byerere supporting fenna collectively bannayuganda everywhere. Program ya feno gyekomera gyetuuka. Of course nange wali awalala ku Spark TV kona nja kwongera okugattako ettaffaali inshallah tugenda kufunayo Friday obeeno obeddako obeeri ajje anyumyeko n'abo abalabi baffe aba Spark TV ne kona nga Ibrahim Mukasa bweyamo bwange ly'ettaffaali lyange lyenyinza okugatta ku blood wange ono ate buli kimu tulabe nga kitandikirawo nga kigenda maaso. Njakobaza Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabi ne Tone Senabulya. Special greetings of course goes to Anisha Bridget Anavawa, antumira Farida Gwen, tumira ne Aaron. Blessings muli bakabinyo. Ba sponsors baffe Hika Water Drilling Services, thank you so much. Njakobaza Sun Cargo Shipping Company, njakobaza ne baganda bange aba Dushime UK Store. Nkwagala nnyo my brother oli wa kabinyo. Arena Mola wensambya ojja kusanga ba Dushime. Mubeere bulungi mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much. Thank you for having me, sir.